mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eri abayeekera aba M23 bano nga bali mu kulwanagana wakati waabwe ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza, jjukira emabega kaawo twakuwadde amawulire ng'abayeekera bano aba M23 balina akatundu ke bayita Bukavu, enono nga tawuni nnene era nga ye tawuni ennene nga bw'olaba Goma. Goma nga bweri nti kye kibuga ekinene era ekikulu ekya province emanyiddwa nga North Kivu. Kakati ate Bukavu ye tawuni era ekibuga ekinene ekya province ery'ekyemmanga emanyiddwa nga South Kivu. Abayeekera ba M23 gye bagamba nti nabo nayo bamaze dda okubeera nga ate bajeddiza newankubadde nga province eyo egambibwa okuba nti yagudde mu mikono gyabwe. Abayeekera bano bagamba nti ekituufu kiri nti twagala wabeewo okuteesa ate okwamangu ddala, wabula nga mu kuteesa kuno naffe tubeere nga mwetuli. Bagamba twagala wabeerewo okuteesa okw'emirembe oluvannyuma nga twakamala okuwamba ekibuga Bukavu, twagala wabeewo enteeseganya zino nga za mirembe, wabula mu nteeseganya zino nga naffe mwetuli. Jjukira mabega kaawo tubadde tukuwa amawulire gwa mpuliriza bw'oba ng'obadde otugoberera bye njogerako bitegeera bulungi nnyo. Abayeekera bano aba M23 newankubadde nga amawanga aga Afrika okuva mu bitundu eby'enjawulo baatuula ne baba nga baabaako enteeseganya ze baatuukako, era mu nteeseganya ezagenda mu maaso mu nsonga ez'enjawulo naddala mu kibuga ekimanyiddwa nga Dar es Salaam eky'eggwanga erya Tanzania, amawanga agava mu mukago gwa East African Community EAC n'amawanga agava mu mukago ogwa Sadaka, muzimu ku nsonga ze baatuukako kwaliko kye baayita immediate and unconditional ceasefire, nti wabeerewo okusirisaamu ku mmundu okwembagirawo ate nga tekuliko bukwakkulizo, wabula abayeekera ba M23 nga bawagirwako era nga bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ekulembera Paul Kagame Lutagambwa. Bo bino baabiziimuula ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakuba emmundu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bw'obanga ozze otugoberera emabega kaawo twakuwa amawulire nti abayeekera bano aba M23 baategeeza ensi nti ekituufu kiri nti ffe tugenda kulwanira mu North Kivu era twagala kununula bannansi b'eggwanga erya Congo abali mu North Kivu bokka. Tetulina interest, tetulina adde ekigendererwa era tetulina ssuubi yakubeera nti ate tujja kusukka kaawo tukkirire ne wansi mu Maserengeta oba kye bayita South Kivu. Kyokka wayita ebbanga ttono nnyo abakulu ne baba nga ate bakkirira ne wetwogerera ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo province emanyiddwa nga South Kivu wetwogerera nga nakyo kiri mu mikono egy'abayeekera bano aba M23. Kakati wuliriza, oluvannyuma nga baakatwala ekibuga kino ekya Bukavu n'ebibuga ebirala omuli akabuga ke bayita Kabamba nga bwe nakutegeeza mabega kaawo, oluvannyuma lw'okuba nti baakamala okubizza mu mikono gyabwe, kati bano bagamba ku buno obudde nga tumaze okutwala bino twagala wabeewo enteeseganya ez'emirembe oba ez'okuzza emirembe. Twagala gavumenti ya Felix Tshisekedi etula ekinshasha mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, twagala ekkirize tubeere nga tuteeseganya nayo era naffe enteeseganya zino twagala tubeere nga tuzibeeramu. Naye nga wenkugambye nti bano bamaze ebbanga ng'enteeseganya zibeerawo naye nga bo bagamba mbu ffe enteeseganya ezo tetuzibeeramu dayirekiti. Kati ssaawa zino kye bakomplainingako oba kye babanja oba kye bali mu kusaba obudde buno, abakulembeze ba M23 bagamba twagala enteeseganya zibeerewo, wabula enteeseganya ezo naffe tubeere nga ate tuzibeeramu bulambalamba, tetwagala mututeeseze. Abayeekera ba M23 bategeeza ensi, naye nna mu kuteesa kuno oba mu kusaba enteeseganya zino baakoowodde ebitongole eby'enjawulo okwetolola ensi yonna. Mu kiwandiiko ekyateekeddwa ku mukutu gwabwe official website nga bagamba Alliance Fleuve Congo oba AFC stroke M23 informs the international and the national communities that in light of the anarchy, insecurity, massacres and looting resulting from the rout of the FIRDC, FNDB, FDLR and their allies, it has been decided to assist the population of Bukavu. Uliya we bagamba abayeekera bano aba M23 mu kiwandiiko ekyo kyolaba ekyafuluma ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini ennaku nga 2 emabega mwaka 2025 nga bagamba nti nga ffe aba M23 oba AFC the Alliance Fleuve Congo twagala okutegeeza ensi yonna eggwanga erya Democratic Republic of Congo international and national communities nti mu mbeera ey'okulwanyisa anarchy, insecurity, massacres ekitta bantu n'okubba nga bino byonna bivudde ku magye. Wuliriza, ngo bino bivudde ku magye ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo
wamu n'abalwanyi abalala ebibinja ebyenjawulo ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga birwana okuyambako gavumenti ya Felix Tshisekedi. Bano bagamba nti ffe twasalawo okubanga tuwa security oba ebyokwerinda n'obulamu obulungi abantu ba North Kivu era ne South Kivu, era nga bagamba nti mu kuyambako abantu bano aba population ey'amaanyi eri mu kibuga Bukavu mu bitundu ebya South Kivu, ekibuga kino kibadde kiri abandoned ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo etule Kinshasa. Wabula ffe twasazeewo tubeere nga tubadduukirira, tubeere nga tubayamba, era we twogerera twagala okulwanyisa obwavu, twagala okukuuma ebintu byabwe n'obulamu bwabwe n'obbawa security. Kyera bwe twogerera basanyufu nnyo n'ekikolwa kye twakoze nga ffe abayeekera ba M23. Mu paragraph ey'okubiri ne bagamba, we reiterate our call for direct and sincere dialogue with the Kinshasa regime to address the root causes of the conflict and establish lasting peace in our country. Uliriza tugenda maaso n'okutwala maaso omulanga gwaffe ogw'okuteesa okw'amazima ate nga naffe tukulimu ne gavumenti etule Kinshasa ey'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era ng'eno gavumenti ekulemberwa si mulala Felix Tshisekedi Tshilombo. Bano nga bwe bagamba titwagala okwadressinga okulwanagana kuno n'okubanga tutondawo emirembe egitagenda kukoma mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kubanga ffe tuli wiringi okulaba nga tuteeseganya ne gavumenti eri AFC Alliance Flavier the Congo oba M23 invites all political and social forces opposed to the illegitimate Kinshasa regime to join its constitutional struggle to effort a radical change in the system of governance in the Democratic Republic of Congo. Nti bano bagamba tuyita abantu mwenna, ebibiina by'ebyobufuzi byonna, bannansi mwenna, abalwanizi b'eddembe n'abantu mwenna abatakkiririza era abatakkiriziganya ne gavumenti y'e Kinshasa ekulembera Felix Tshisekedi, twagala mujje mutwegatteko tubeere nga tutwala ensonga eno maaso. If the FARDC and their criminal allies abandon their unsuccessful military campaign, the condition for a ceasefire will be met, paving the way for the lasting peace, coexistence and stability in the DRC. AFC/M23 reserves the right to protect and defend the civilian population and the liberated areas against any atrocities perpetrated by the Kinshasa regime and its allies. Nti faba M23 tureservinga era tuyina eddembe n'olukusa okuprotectinga n'okudefendinga abantu ba bulijjo n'ebitundu ba territories zetumaze okubanga tununula okuva ku gavumenti etule Kinshasa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ekulembera Felix Tshisekedi. Twagala obategeeza nti eyo gavumenti yeri mu kutta abantu. Ekibaluwa kino oba ekiwandiiko kino kyafuluma ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 ne bassaako omukono Lawrence Kanyuka Communications Focal Point ye mwogezi w'abayeekera bano n'assaako n'omukono era ne bagamba nti Alliance Flavier Congo. Bino biri mu lugambo mu lulimi Olufalansa naye tujja kugezaako kubanga ate tubikutuusaako bwe twogerera ng'abayeekera bakolinze for direct dialogue ne gavumenti ya Felix Tshisekedi babeere nga wabaawo okuteeseganya okw'enjawulo. Kakati ebyo byonna ebiva sayidi eyo tugenda kuba tubikutuusaako katuuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.